tusabe ekintu kimu omulamuzi abeere bulungi kuba ssaawa zino tumanyi bwakola ki bwali naye era nga tukyamwetaaga nnyo omusango guno kuba ye yagutandika era yalina okugumaliriza. Amangu ddala ng'enkuba yakayiika omuyaga ogutalabikangako ne gulyoka gujja gw'oli olaba ettenti y'abantu 5 ng'esituka tenti ebaddemu omulamuzi ebaddemu ab'obujulizi bonna eyimuse n'egenda obujulizi ne butoba teebereza singa kabadde ka tenti k'abantu 10 oba 5 ogambako nti kale naye tenti ennene neefuumuuka ng'eringa ng'akapapula sikitegeera oba suspect yalina obuzibu automatically suspect yalina okuba nga yaliko obuzibu kubanga singa si suspect nti no yaliko obuzibu ate gundi ziri zaali badde tezikola ki tezitoba naye obujulizi bwonna butobye luli emmotoka yatomera wano bantu olwaleero mpulidde babadde bajja era emmotoka esoose kutomera muntu eyo n'afa. Ekigenda maaso kyolina omumanyi mazima embeera okero yatuletedde nembeera walaali singa sookero singa gyatubeera mu mirembe gyaffe naye ku mbeera okero engeri gye yakosaamu ekitundu ne Katonda watu wabalina otusasula naye wakuba omulamuzi waffe katusabe oba ali bulungi kubanga ye bamugjeewo katusabe naye twebaza abasecurity abamugjeewo singa tabaddeeko omu era omulamuzi waffe abadde asobola okuva mu kintu weekiti. Kumanya okusinga kye tulabira ddala bangi gye muli mwenna oba muliwa muliwa eggwanga lyonna limanyi abaana baakola ki baafa abaana tebaafa abaana bakyebanjiza ebyabwe abaana bwe bali kuki ku gulawundi era babeerawo buli kooti ebaawo abaana abo babaawo bamanyi buli kigenda mu maaso waabwe gwe balaba omusajja olwaddako emmotoka gye yava Kasozi esinduka etomere munnamawulire nayo tetwamanya simanyi omusajja alimu ki naye with God all things are possible naffe tugenda kusaba tuyina okufuna obwenkanya erinnya former woman councillor for Gaba Parish Nasuna Juliet Irene Jimona.